Kurubano kale mwebacho. Olw'okubeera nti omwana baali bamaze okumuwoowa yayambala kadaali bannange yajja ayambadde ekiteeteeyi ky'embaga gye wandiise gawundi fule kadaali yajja okukola okusala keeki ye yali mu kala naye ya off white ng'ayambadde gawuni eri mu Cinderella mwana gwe nga yeebisse yalina emperekeze ezimu nga zambadde picha ebiteeteeyi bya round abalala nga bambadde papo saako n'omwana omuto eyali akulembeddemu mu flower girl nga yambadde white bannange Shaddy ate yalima nnyo mu kiteeteeyi. Kwani na shepu yake mbaya
Ebirabo Rashid ate bingi nnyo byaleetedde bakadde ba Shadia naye njagala mwebaze ku Rashid mwebaze ku lw'abakadde ba Shadia mwebaze ne ku lwa mikwano gy'okuva e London n'okuva wano mu Uganda. Rashid munange webale kuweesa Shadia kitiibwa. Amina nnyo. Amina nnyo. Mwami wa buvunaanyizibwa. Naye abali mu nnyumba akalulu nga sikawulira. Angambye tayagala kwogera byanjawulo byolina kwebayiza okkuba. Ate nno tebimanyi ne bigenda mu nnimiro. Muwangale mukaddiwe. Amina nnyo. Abali mu nnyumba Olunaku nsanze bulungi nnyo, nsanyuse nnyo. bimanyi okuyita eyo. Nsanyuse nnyo nnyo. Bigambo bitono abagaga teboogera nnyo naye njagala obeeremu kuliko amanya ag'enjawulo naye nga bamaama abange mubengalo basukulu Ekisinza okunsanyusa sayidi ya mukyala wange nabo okuvaayo nga basanyu n'emikwano gyange okumperekera nga nabo basanyufu nnyo nnyo nsinga kwebaza nnyo Kibuuka Hassan mukwano gwange nnyo era yabadde ambeereddewo nnyo mu nteeka y'omukolo guno ne Ali Luyima Haji Ali Luyima naye ambeereddewo nnyo ne famire yange at large. Shadia twefuna eri era nze namukubako eriiso eryasooka twasooka kunyumya ne tubeera ba mukwano nendaba nga mu kunyumya muno mwe nalaba nga alabika mukazi tujja kukwatagana awo ne tutandika twakamala emyaka kati 5 naye naye abadde mukazi mulungi nnyo. Unasema watu wako na pesa Uganda hii. Huyo mjamaa yuko na hela. Mwagala nnyo Shadia era nsaba ambeererewo yagumidde ebizibu byonna. Asina pesa lakini yuko na hela. Kale akwata